kali ankole go manye misinde Mulinye mmoloka n'abantu bazibu munna.
obuzibu buvudde ku kutubba mipiira mingi. We are tired. Omipiira kati balefali be bagisamba. Teri mulala agisamba. Mukwata sere ne mwasembolinga timu ennungi balefali ne basamba omupiira. That is not the game. Bwe tuba twagala obutattatanya linnya lya kabaka waffe. Abantu bawefe ya hearing. Balefali balonde balefali abalungi abataliwo kulya sente naye abantu babafudde season ya balefali kulya sente mipiira bagigula mipiira bagikola ki. That is wrong. Mengo teyefiira amasaza ga Buganda kubanga bagakyusa mu balefali bavere amaze okulya enguzi era baleta akavuyo konna ku kisaawe buva ku balefali tebasalawo bavere amaze okubawa sente olutuka mu kisaawe bakola birala kati omupiira ng'olwaleero osonze penalty ate oluvannyuma ojijjawo alina vyara ebaddemu kati penalty teriyo kyakoze ekikyamu obubbi obuli ekayunga wano ku by'emipiira amazima ga Katonda muggulu Buganda yebereremu naye wano ku ttaka lino erya Bunyala Buganda yebereremu omusirikale akubye essasi enamba 17 16 yakubye essasi wano ku kisaawe wamma amazima gali nti fe omupiira tuguvuddeko ogw'e Buganda tuzze ku Bunyala Cup mugerwa nno wa kooki w'essaza lya Bugerere embeera eyo okubaawo kivudde ku bawagizi wabweru tekivudde ku bakooki oba ku basambi bo bwe bajjanga bo baba bayina endowooza zaabwe mu mitwe ate gy'otasobola bajjako bo balabinga embeera ebadde eriwo nti oba ebadde penalty ne balaba nga lefali agibamye ttiimu ebadde mu mbeera yeetaaga buwanguzi eri waka kati bwalaba embeera efaanagana bwetyo nti penalty lefali agiganye penalty n'agifuula golo kick oba oluusi kyekibadde kibaleetedde okuva mu mbeera eyo beekwasa nnyo okuva ku mipiira egivudde emabega nga bagamba babadde bababba nga naddala omupiira gwa Bulemeezi ttiimu yateeba goolo entuufu ne bagigaana kati embeera eyo bagigasigase n'olunaku olwaleero kyekibaleetedde n'embeera y'omupiira okubeera nga omupiira guyiise omupiira ne gutaggwa naye nga nze omusomesa ngenda kuddayo tutuule n'abannange tulaba ate butya bwe twetegekera omupiira gwa Kyaggwe kuba season tenaba kuggwako tukyabuzayo omupiira gwo twetegekera ogwa Kyaggwe butya bwe tusobola okufuna obubonero busatu naye ng'embeera ya leero bwetyo bwebadde evudde ku bawagizi kuliko nti oba musambi yayo omupiira oba bamaneja oba bakooki wabula kivudde ku mbeera y'abawagizi ate era nga oba otunuulidde abawagizi ebiseera ebisinga bye babeera bakamaffe nti sente ziva ku mulyango awo ate oluusi ze zibeerawo okulabirira ttiimu ekyaziza Busiro dakiika zibadde za 84 wabaddewo okunagana kw'abasambi ababiri ekintu mu ntaputa ya referee assessor ne referee tebalabye nti tebadde penalty era njagala kukkiriza nti ng'endowooza yaabwe abakugu tulina okugitwala naye nze kyenvumirira okusingira ddala kwe kubanga abawagizi bayingidde mu kisaawe ne bayiwa omupiira ekintu ekibi ennyo kubanga tekivuddeyo bulungi naye byonna nga bwe bitambudde wabeerawo ebibonerezo ebigabibwa abo bonna bakoze fujjo nina okukkiriza nti embeera gye tutambuliddemu ebadde nzibu nnyo security ebaddewo eya armed forces olaba nti bagezezzaako ababibombula okucontaininga situation singa tebabaddewo kibadde kigenda kuba kibi nnyo naye twebaza Mukama nti bagezezzaawo okumanaginga embeera however buli akoze akavuyo alina okubonerezebwa kyenjagala okutegeeza ku bannanga abeegerere nti embeera ya game stewards police abatali balongola tebabadde yadde era kitunyizeemu kuba oliawo singa babadde we bali bandiyambye okubona ab'ebibombola babaddewo abatonotono okubanga omupiira tugumaliriza nekyo bwe bitambudde katulinde ku Mande tugenda kutuula tulabe kyekiddako ate wanaabeerawo ensonga yonna yeetaaga okubonezebwa tujja giweereza mu disciplinary committee tulaba balifali bifunye ebisago tubifunye abarefuries baffe bakosebwa era omusayi mugula bikaguyika bangi kati bali ku ice
n'embeera gye mulaba okuva ne Kayunga nzibu nnyo tumanyi ng'egye tugenda kuvaawo naye tukkiriza nti bannaffe bano abazina batwegattako abapoliisi n'ab'ebibombola ab'amagye oba bajja kusobola okutugyawo tuli batwala balala naye embeera efaananako bweti y'okuyiwa omusaayi ffe ng'Obuganda tugivumirira era tusobola okukkiriza mbeera kufaananako bweti wabula okuvaayo okulaba nga tugitereeza nga tuyita mu kubonereza awo bonna beetaaga mu kukola ekintu ekifaananako bwekityo. Tomukwata muleke ewakutte Kamala ate balifiri tebakola interview kasita mwogedde ne commissioner. It's enough. Siyeka no gundu yendala yiyo mulala mwagala musambye omupiira wa Yemukaba nti awisefu nga Moroka. yaziba wadde namugana omujja yetagana mukwa uli yabawadde namugana okujja okuma abantu kwayi polisi mbere yabasasu eyera yatulage nti nze nawadde yawadde gwamanyi gwe yawadde sente gwakola ki ogamba oti abantu nobatuuza nobagamba mbu sikirite twagisa mpira kukomyawo Gwe musajja gwatandikawo busiro. Baka ndoyo. What's up,